Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Mutendeke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Wetwakoma wenjagala tutandike olunaku olwaliro nkyali ne omusawo mweruka Jole eyasoma obusawo bw'amannyo ku lwaliro ne kyetwandiise entandikwa enzikakamu. Sijja kugamba nti entandikwa ennafu naye n'entandikwa enzikakamu. Twagenda okumaliriza emboozi yaffe yonna gye yatujja bwe yajja akula, amasomero ge yasomeramu, empisa obuntubulamu n'amagezi gamusobozesa okusomera mu masomero abasinga ge beegomba. St. Michael International School, somero ddungi. St. Juliana High School, lyerimu ku masomero agasinga mu Uganda, naye ng'ate mulekwa ayingira yeeyita mulekwa naye ng'ate abazadde abalina. Wabula embeera yamuwaliriza okubika bazadde be okusobola okusurvivinga. Twagenda okunzika ekitundu ekisooka ng'atubuulira butya bwe yabeerangawo ng'omusomesa ku mitwalo 15. Ng'eri afuna emitwalo 5 ku primary, eno n'afuna emitwalo 10 ku senior. Emitwalo 10 gye yafuna, emitwalo 5 gye yafuna ne bamusala okumala emyezi 6 nga tagifuna gisasudde ebbanja ku St. Juliana High School area requirements. Emitwalo 10 nga gy'alina okubeezaawo, kw'alina okugula engoye, kw'alina okusala enviiri, kw'alina okugula toothpaste, kw'alina okugula toothbrush, kw'alina okufuna eddagala ly'engatto n'ebiringa ebyo. Wabisobola otya? Nabeerawo. Otya? Essomero linabeerako nti lyali tuwa emmere. Kubanga I was assured of food. Emmere olya? I was assured of where to sleep. Ebisigadde obulamu busobola okutambula. Yes. Bakusuza, bakuliisa, ebisigadde tunabeerawo. Kubanga I was getting my allowance, weekly allowance omutwalo ogwo nga gunkolera kinene. Tubeerawo awo. Then awo gwali mwezi ogwanga gwa 8. I applied nga emulago kola dental ne International Paramedical Institute Maya. So they admitted me at Maya. International Paramedical Institute. Okola public health dentistry. Kati wano wo sente zigenda okusoma ogenda zijjawa? Ekitongole. Okay. Ekitongole nga kimpeerya kati neera kale ekitongole twatuuka awo nga tutandise okusoma, okugenda okusoma ebyamannyo. Bayita jjajja wange. Ani akwagazisa okusoma ebyamannyo oba kyali kirooto kyo? Kati omuntu yanjagazisa okusoma ebyamannyo mbeera ntula senior 6. Waliwo bayita Dr. Katula Ivan. Dr. Katula Ivan yatugamba, nali tugenda kukola bibuuzo, nagamba it's better you do specialized course. How like nti oberenga oli specialized nti nze ndi musawo w'amannyo, nze ndi musawo w'amaaso. Ndi musawo w'amannyo, ndi musawo w'amaaso, ndi pharmacist, ndi orthopedic. Orthopedics be bamagumba. Nti oyagala musawo w'amagumba yoyo. Engamba okay. Ndowooza abali mu matendekero mu masomero nga bagenda okuyingira amatendekero ekyo bakifune. Omuntu ali specialized bamwetaaga nnyo okusinga eyasoma geno. Yes. Bango omuntu he looks for a particular person. Njagala oyo. Togenda kubanga erinnya likuluma. Ogende wa doctor yakola medicine and surgery. You will always go to a dentist. Jagendo wa dentist. Omugambe dentist. Erinnya linyuma. Oyina glasses. Togenda genda wa doctor alongoosa. No. Tulina clinic number ngao. Yo yaba amaaso. Ba amaaso.
Nwezibera hospitals enene nga Mengo balina dental clinic yo yamanyo orthopedic ba magumba optic ba maaso ENT ear nose and throat waliwo abasoma ENT ear nose and throat specialist yakugukamu ebyo gynecologist yakugukamu ebyo naku zino kose bajagadde nnyo yes so waliwo gynecologist wabakyala owabaami bamuyita neurologist neurologist ono akola neurons kaŋŋambe osa kati osobola okusanyala nerves oyadiringa na nerves yes kati ojja kwekanga nti you look for a particular person yes kati gwe once bwalinga yoli mu applying ku gundi kinaki na I applied for dental orthopedic and pharmacy okay nofuna dental so mchitongole ekyo champedi awali omuzungu bali bamita Dr. Merike we US kati yajjanga yazimba dental clinic dental facility nene nnyo kusomerera akai ni mwagala then ne Dr. Katula kyangamba specialization kati ekintu ekyo I was nenkigatta ngamba I need to do dental so when to applying ku international paramedical maya nitandika okusoma obusawo bwama nga bali bebakuweerera abe bampeerera naye mukumpeerera okitegeza nti eno ku ssomero sikyasomesa kati ntandise maya naye remember ekitongole bali batugamba mberenga musasulayo ku kasente kale mberenga musasulayo ku kasente akatonotono mbera musasula millions 2 okulaba nti tubatika mu Google you are responsible kale noonya ayasatu mazima amatofu kati first semester I'm sorry of interrupting waliwo abasoma amannyo nga bakomye mu senior 4 nedda oyina kubanga maze ku senior 6 yes ngati wakola biology ne chemistry yes either diploma or bachelor okay osomere emyaka emeka esatu diploma bachelors 5 basasula sente ngameka nina lwaki kubuuza twasasulanga millions 2 emitwalo 7 minus requirements per semester nga omwaka gwa mu semesters meka 2 myezi the semesters mukaaga yes expensive so nga waliyo ni other requirements first semester jajja wange yakuba stroke mukyalo yali atambula ali agenda wakolera okutunda omwenge omuganda nemukuba mbira nefuuka kati awo nzibu jajja n'abeera mu kyalo oluvannyuma ennyo mami wange yamujja n'amuleeta mu Kampala natandika omujjanjabira mu Kampala zino enkontinuwenga nga nsoma nejjukira sigendangako wa maama yakugaana sigendangako wa maama oli mayaawo maama ali mperero taata ali Mutundu ne watata tugenda watata ngendayo kati watata ngendayo ekyantwalangayo kyali ekintu kimu nabeeranga emaya manya ebintu ng'oli ku college kusurvivinga Monday to Monday kibeera kintu kizibu nnyo kati nze naye n'akabalo kange nga nkabala ntya nja kukozesa enkubi zange ezi making sure ati nno mbeera n'4,000 ku Friday ezikola zitya 2,000 zinjijemaya paka Natete nenkozesa 2,000 paka Mutundu from Natete to Mutundu nimanya nti sapa ya Friday Saturday ne Sunday njibomi sijja kuspendinga agenda kulya wali kyekyantwala kyokanga watata kulya kubanga nga sijja sisobola kuba kalamba ka mwezi ku college mwerisanga kati at first nasooka nempangisa kalumu nga nsula bweru naye nga
ekyemisana twali tulya ku ssomero nenga olweggulo nga nsula eri ewange so kwesustaininga mwezi mulamba nga sisobola kati mama wange by the way nasoma ne college nga nze mama wange tampaddeko mitwalo 10 gya timwana wange 10 gino ya upkeep mama wange yali ampereza mitwalo 2 nomukubira mweno wiki mama bampereze nakuweleza emitwalo 2 kamba kati 2 gino nogitetenkanya kati bagitetenkanyanga mumanya nti ekyo kiwedde kati nga ekintwala ku weekend nze nagenda ngo wataata kulya mmere ku reducinga ku costs naye enya transport kati nemanya nti bwembeera nzirayo tata ajja kunkwatira ogumwa ekitundu oddayo ddi mande kumaca oba ku Sunday kawungeezi nomanya nti agenda kukwatira ogumwa mmeka ekitundu oba egi olinnyeko ennya oluusi of saving ogumwa ekitundu kati ogumwa ekitundu ogujja kuposhinga jjajja akuba stroke kiina engeri kyaku affectinga kusomako nnyo mbeera yakyankalana jjajja wange gwe nali nsinga okwagala jjajja wange gwe nakula mmanyi nga ye maama nga ye buli kimu bamulese e Kampala abeddeyo omwaka gumu kitundu tuuka mu sekendi semester naye nga nze kyenwanirira nti at least jjajja wange yalibeddeko ekintu kya akatono kaali akange ogenda okumala okusoma ng'akyaliwo kyenali nsinga okwagala nti at least njagala mukwate oba emitwalo 2 nga naye nga gyange nga manyi nti nzijje mu mannyo mu kusoma kwange mu kubonaabona kwe kubanga jjajja wange yantambuliranga ekitongole kyali kibeera kibayitanga mu meetings jangu mu meeting jangu bulwakutaano jangu bwoti nga bambi afaayo naye nga bamaama bataata akuna so nembeera bwetyo mweyo embeera nensoma mu senior we nali ku college awo jjukira waliwo sinaali eyajja ne tubeerawo awo ku college awo ne tufunamu omanyi eddalu si kintu kirungi era nkira nnyo kigamba nti wobeera ng'olina kyoluubirirwa kiruubirire naye ng'ate oli wampisa waliwo awo ebitatambula bulungi ku college ne batugoba nibire kati principal ku college waffe yakubira director esimu w'ekitongole n'amugamba jjoola ekino nekino nera tukwetaaga mu lukuŋŋaana nakaaba olwo ddala lyaki lyokoze twajjaawo tuyingiramu ebyobufuzi bintu awo biralala ama ne tukola eddalu ne bakubira ab'ekitongole nakaaba amaziga mazima amatuufu nayagala n'okukuba principal okuba waaki ayagala kunnyonoonera go wali weeyonoonera namugamba kubanga nakaaba amaziga nimugamba yali nkubye olaba nali ku college yali nkubye n'atakubira director yali nkubye yali ngambye kale kolayo ekintu kyonna punishment wali oboneredde nabonerera ne mugamba this is my life kubanga amazima matuufu singa decision bakola decision nali nyinza okuluzinga obulamu nera kino ntera nnyo kigamba administration za organization oba amasomero balina okutegeera abaana be badiringa nabo ekyo tebakimanyi I was narrowly losing my life kubanga nagamba ekitongole kimperedde okuba P3 ntuuse wemmalira a single person fazali yali badde ambonereza mu mbonereza eno naye wamanya egundi ensobiyo nagitegeera then kitongole amazima amatuufu I lost what we call trust mu kitongole ku college I lost trust ate we na losing a trust ne sitasaba kisonyiwo wa mukadde kubanga ekisonyiwo nakisaba naye nakisaba leeti mukadde ani director lwaki tewasaba kisonyiwo obimanyi bandi wagoni kavubuka naye I lost trust mu mukadde nitubeerawo awo
Nensoma neranga kale mami yali anjagala biranga byakwe jole walaluka nga mami naterera jole walaluka mami naterera. Finally good enough ni malizo okusoma. Okay. Mu 2020 omaliriza 2020 omaliriza okusoma ofunye diploma. Yes. How was the performance? I performed well. Okavubuka yali ayononye ebisinga. Na performing and I couldn't meet my expectation. I know. Then nensoma. Namala okusoma nenzira mu kyalo. Mu second mu final year nga tumaliza final year jajja wange oluvanyuma ennyo bamujja Kampala. Agamba mami nti nze munzize mu kyalo ze Kampala njikooye. Kubidwa stroke tatambula bamuza mu kyalo. Engamba awo kirungi. Engamba jajja wange okuva woliwo kankulabirire. Omaze okusoma? Kati awo COVID waliwo COVID 2019 COVID wajja yajjanga sinaba kumaliriza. Nenga ndi mu final year. Nenga practicing. Practicing. Nga sente nfuna. Ozifuna wa wali okolera wa? Nga tukolera ku health center Kakutu Health Center 4. Waliwo Dr. Anne yali akola ku Premier Health Center. Waliwo dwali esanje dene. Ngera namugamba Dr. nina ebyuma byange. By then obijjawo ebyuma. Ebyuma waliwo mukwano gwange bamuyita Asaf. Dan. Dan we try to tusoma naye. Amugamba Dan nyamba buyambi. Ompe ebyuma nenja kusasula. Musoma naye ngate yabijjawa. Yali naye practicing nga kale nga ali well off. Aina connection bitu ebityo. Dani mpe ebyuma. Byuma ki? Ebikuula. Yape ebyuma. Yape ebyuma byalinga 10. Mugamba gwe bimpe nja kusasula. Sina wadde n'olwaga. Namuwashi walesi. Ensi kwekaza. Ape ebyuma. Apikwata. Atandika ngaze buli luumula. Yabimpa second semester. First year. Niyo manyi omuntu omanyi abaana badenda bakola ebyamanyi babeera bagezigezi. Batandika okuyireba bukyali. Ku first year kati nze nafunamu exposure waliwo balire Katende nali waliwo omusawo akolera wano mu town naye nga practicingira Katende. Katende St. Monica. St. Monica. St. Maria Goretti. St. Maria Goretti. Nze ngamba manyo gano ngaagala nnyo. Kazi neetekamu we sitagenda nga wa taata. We nafisanga yakasente nga sigenze wa taata nga ngenda ku St. Monica. Ndaba ngeri we bakola ki? Tandise okusoma. Ndaba we bakola. Nembeera nga ndi exposed. Kati lumu Dr. agenda afunamu ka jaw dislocation. Oba yali avuga bali bamutwala ku piki. Ye afuna accident, afunamu ka jaw dislocation. Mayo afuna ka jaw dislocation. Mazima amatofuna kabera linyo lya mwana mutulinzo kulema okuula. Kubanga tusobola kuhandolinga forceps. Finally afunamu ka dislocation katono nnyo. Ngamba nyango nyambeko wano. Ampako hands no. Otandika. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Ampako hands ono njifunamu. Tufuna holiday nzira ku ddwaliro lyaffe mu kyalo. Era ka ikyotera. Ikyotera. Waliyo omuzungu yali yazimba eddwaliro nga waliyo Dr. Brian. Ngatandika to training
nga ngenda kulya gavumenti nga ngenda ne ku ddwaliro lyaffe ery'ekitongole ng'atandika oli mu mwaka gusooka funa exposure muzungu kwogwo omwaka ogusooka yajjako e Uganda n'atwagala nnyo n'atwagala n'agamba my young dentists amanga naffe kintu tukikola kiti tukiwulira tusomye ebyuma byange mbiyina olina obuuma bwange naye buli waka ngenda kulya gavumenti nkikuba ngenda kulya goni nkikuba kati nfuna experience wano bwe bakutikkira wano osigadde olabirira jjajja wavangawo n'ogenda okola okolerawa kati awo no tusomye awo tumaze mu lockdown awo nfuna ebyuma ebyo nyongerako ngulayo obulala omaye ofuna ku busente ogulayo obulala bw'oyongeramu nkola ndeeta obuuma bwange ngamba Dr. Annie yali akola ku Premier nti kateeka wano obuuma bwange mbere nga nkolerawo amannya Premier lyali ddwaliro tebalinawo dentist mukulira mu katebe kano ka plastica waliwo entebe z'aba dentist dental chair gye ziri ne buno bwafu bwa plastica tulina wano omusawo w'amannyo kati omukubiireko nga waliwo omulwadde w'amannyo ng'oyiriba nga nziruka nva waka nga njja mukuula nga ngenda ku divine nkuula nga ngenda ekakuuto nga nfuna experience y'amaanyi mbulaba nnyo obupande tulina n'omusawo w'amannyo kati nga njiriba bwentyo obulamu nga butambula amazima amatuufu mu covid nalabirira jjajja wange nga mami waffe ebyo byonna byaliwo mu covid jjajja wange kati oluvannyuma ennyo bamuleeta akoowayo ne Kampala bamuleeta tutandise nkuula w'amannyo ani mwagala nnyo kubanga yampa platform Dr. Anna naye eridwaliro lyali lya Dr. Kibi ali bweru mu America naye yandeetawo nga tamanyi kanze nkuula jjajja wange omugaati nga ngutuuse ewaka nga ndi musanyufu jjajja oyagala kingege nga njigula kikitooke ndigula waliwo Buganda bwange awo bwe twakulanga nabo jjajja wange yakadoptinga kati kaganda kange Pauline akira kumacha najja mu kisenge kyange baba jole tetulina byakunyira ku kyayi kati gwalabirire waka gasente nina wano wenja okwebuuliza kubanga abasinga we twonoonekera sente nina siina nnyo buvunaanyizibwa nsula wa jjajja nyina n'ekisenge kyange after all bankubire wa Dr. Anne ku Premier n'engenda nekakuuto n'engenda ne ku divine sente nina ofuna otya ekirowoozo okugamba nti wadde nga sente zino nzifuna naye ke kaseera oba oliawo ntandikewo kiliniki eyange era kati maliriza ebyo byonna bibaawo mu covid nafuna n'akasente nakuŋŋaanya akasente before nga waliwo feze yasooka nga bagadde amasomero pulezidenti n'agamba kati budde buno abasawo be baba baddayo akaseera ako okajjukira nali mu eyo looti emaliriza nakuŋŋaanya akasente kange nengula ettaka ng'okyasoma nga nkyasoma naye neera nazifuna neera zaali zaggattirira nasooka neneewolaawola nengula ettaka then nembasasula luvannyuma nengula ettaka naligula nemaliriza awo nenkoma ku IPI ku International Paramedical nemaliriza okusoma mu 2020 nemaliriza tumala netuvaayo twavaayo nenkomawo mu kyalo nakomawo mu kyalo nentandikiraawo wa Ani nembeerawo oluvannyuma ennyo Dr. Anne yafunamu obutakkaanya ne Dr. Kibi nannyini ddwaliro mugamba naye dokita lwaki totandikawo nga gwamugamba yes oyina ebipapula bisobola okutandika naye talina abasinga kibajjoga nti ebipapula obiina naye siina kapito munnaye ne mugamba omuyina nga zemugamba omuyina obwongo bwe ne mugamba obuyina ne mugamba oziyina lwaki totandika mugamba kanoonye ennyumba nga ne agamba nze
I looked around. Ekyo wakikola kubanga okimanyi nti bw'avaawo wali yabadde akabega kona ovaawo. Nali nkula n'amannyo ne bwe yalivuddewo nga ngakuulira ewaka. Nali mbeera within town. Okay. Ng'akomawo nga mugamba tutandike nga noonya ennyumba nga tugitandika nga within 1 month bamugoba the beginning of the month. At the end of the month aguddewo eddwaliro. Era ng'abantu bazze. Yes. Kubanga yakozesebwa singa teyagobwa teyanditandise eddwaliro lye. Teyanditandise eddwaliro. Yali mu comfort zone. Yes. After all boss wange ali US. Yes. Naye ate oba oluusi teyanditandise kubanga yali apulaninga kugenda kumukozesa. Nina mugamba osobola. Tandika ekikyo. Tandika. Ngamba jole noonya ennyumba nga nze noonya ngamba sente ngisasula. Kola partitioning nga nze akola ku bya partitioning. Buli kimu nga nze. Kati twakola n'eddwaliro eri abantu nga balowooza lyange. Naye nga si lyange. Wanyuma ennyo Dr. Anna aguddewo eddwaliro. Nange nkoze mbeddewo awo. Kati vanyuma ennyo mwezi gwalinga gwakubiri nga guggwaako last year. Naye nina enkolagana naye neeyisa bulungi nga abasomesa banjagala ku kitongole buli omu anjagala. Amidst buno bu challenge obwaliwo ku college nga because of behavior biki ebyo naye nga banjagala. Abalala the director misunderstanding yaliwo kale information gibawa director naye nga abalala bonna banjagala. Abankubira nga bagamba director wajjira ku ssomero muŋŋambe. Nali awo nga jolo omanyi aze. Nina ebyuma byange ebikuula. Olina obuuma bwo. Obuuma bwange obukuula. Yes. Maze nkoze eki director ze musisinkanye mugambye mami njagala kutandikawo eddwaliro naye nsaba kubanga mu kaseera ako abazungu bajja ne bagula entebe empya enkadde yalimu enkadde zaalimu ne bafulumyako 2 ne musigalamu 2 mu unit. Mugamba mami eri bagimpe. Okay. Kuze bafulumiza. Ngamba kale twanjukira twali mu nyumba yaawo ngamba kale tugenda tugirabe. Tukayo n'agimpa. Agimpa oba lwalinga Friday njukira yali Friday ku Saturday nakwate ko nakomawe Kampala nze ku Saturday ne ntwale motoka ne bagitikayo enjiteeke ewaka. Omulalu wakuweeredde. Sonyiwa kukyogera. Sonyiwa gamba tino yali mulalu. Naye we bakuweeredde twala. Tubimanyire. Njukira bampa chair. Nkomawo enkera ne ngamba HM kubanga director yali gamba HM entebe yange nginonye. Tie bagikwadde yiyo. Naye yaliwo. Kati ogijjayo giteekawa. Giteeka waka. Kati ewaka we twazimba wali tewali accessible by eka nagitereka wa mama Kamanzi dento chair nakwata ebintu byane mbiteeka mu nyumba ya mama wa makaga mama Kamanzi chalo inaitwa nakula na yawe within the area. It's like my parent ambereddewo nagitereka mu garage nengamba kuva dento chair wenjina buli kimu awo ngenda kutandika. Beddewo omwezi gugwako omwezi ogwokusatawo makati funamu ekirowoozo lwaki sitandika kiriniki eyange. Kati n'olwo January maama atandise okulwala. Tandise okulwala naye ngamba alwaddemu najja kuba buki bulungi. Alwaddemu ajja kuba buki bulungi. Kantandike maama wanaawonera ng'ekintu kyange kikutteyo ajja kuba asobola okunsindikamu omuliro tuukeko wenkola ki wetuuka nga nkwata bintu kati nkolagana ku divine waliwo omusawo bamuyita Harriet. Harriet nga mukubiranga mugamba Harriet yali akola ku divine as a nurse. Kubira mugamba Harriet jagala genda Masaka tandika kiriniki. Ngamba Harriet nina mukwano gwange bamwe nina uncle wange uncle we Peter Kigundu Peter ajja kufunira ennyumba mu Masaka ekyotero yagala kuvaayo. Nagamba sikolera ku kyalo oli mutuufu
sikolera ku kyalo akitegedde sikolera ku kyalo kangende Masaka ntandika obulamu Peter nga nonyeza ennyumba wanoonyeza ennyumba agifuna ngituuka konjiramula madamu wanje yagala nti nze ambuzo yagala kukolerawo ki nti njagala kuteekawo ddwaliro ly'amannyo ebyuma by'amannyo bya bbeeyi nnyo nkwata emyezi 6 ka madamu kankweka 3 kwata emyezi 6 kwata sente zange ezirayo before nga sinaba kugamba nfuna ekiroozo kitandikawo kiriniki sente neewole eza zitandika ezipangisa zimu nazeewola ku liizi mukwano gwange bamitana kalima Susan naneewolezaayo awo $5,000 liizi nampaayo 4 mama Agi nampaayo 10 waliwo naawo omulala neewolera kumpi sente awo $1.5 nensasulako nenkozesako furniture ne mama wange nabyonga naye naneewolezaayo b'emitwalo gaali 3 ntandika kiriniki yange najja naye entebe eno dental chair balina oginstallinga oleeta yinginiya n'aginstallinga mu kifo kati zitakwata bukwasi dental chair yange teri installed nga ngireeta lwaliro ntandika kuula bukuuzi kyokka sina license sina chair ngamba nja kupambana oba license weeri oba teriiwo oba mwankwata oba tebankwata wojjanga oyagala license mugamba munange eri mu progress tandika bulamu beera nakamalawo omwezi ogwokusatu gugwako ogwokuna mama wange obulwadde bweyongera bamwadimitinga emulago Kampala kiriniki njiggala yejja kunansinga mami wange mama wange naliyo ne mama wange nabyonga naye yava mu kyalo najja tumbeerako emulago before wetumbeerako awo tumbeddeko banyuma ennyo tuyita mu Easter bweggwa mami wange bamu discharginga emulago ng'olwo bamutaddemu akapiira mwaliira yali yalwala kansa bamutaddemu akapiira mwaliira kati nga bamala tu discharging emulago naye ng'agenda kusigala ku treatment nga bwagenda emulago oluvannyuma ennyo nzirayo Masaka nvuddeyo emulago naye nakakola omwezi gumu banziba waliwo ekyuma nali nakijja ku Joseph mukwano gwange compressor waliwo ne sente awo nalina $25,3 nga gali mu kiriniki compressor nga byakuinstallinga dental chair ababbi bajja babitwala obulamu ne bufuuka buzibu kiriniki njikola ki ogiggala ogwokubiri wenjiggala mukwano gwange bamuyita Brian nasoma wejjusa ogamba lwaki saasigala eri nagamba nenkozesebwa lwaki saabeerayo wa esanje ate nagamba lwaki tukumawo ankwate ekkubo ngenda ekyotera mukwano gwange Brian yali alina omulimu gwavaako empigi eddwaliro baliyita Mpigi Dental Clinic kyotera alivaako ng'ajja Kampala agenda kufuna mulimu alina omulimu yali ajja kukola n'omu ku basawo eno e Kampala ngamba Jolly taking up guno omulimu yali akankubira ennaku nga 3 laba bwe banziba I have no option okujjako okuddayo kiriniki yange nga njiggala nakwata ekkubo ngenda nkola ekyotera ebintu obijjamu waliwo dento biri mulimu webabba batwala compressor na sente ebimu ne bisigalamu n'esibawo nabisibiramu landlord yosigala omusasula naye nasasula emyezi mingi nga gikyatambula nkwata ekkubo ngenda ekyotera nkola funa nkolayo akasente awo nsasula compressor ekyotera nkolayo akalala akasente ngula eyange kati before nga mu kaseera kwe banzibira ogwokutaano awo
ebanziba naye wakayitawo weeks nga 2 nga nfunye omulimu ekyotera lockdown eyokubiri nejja. Kati lockdown eyokubiri yonna nagimala kyotera. Tubeerawo ekyotera mwezi nga gwali gwa 8 awo. Jjajja wange yali yakubwa stroke. Yali ayimuka mu katebe because of pressure yali ayina ey'omwana we yali alwadde. We couldn't reveal, tetwali tusobola mubuulira mazima kiki ekifa ku muwala we kubanga already yali mulwadde. Kati waliwo munnakyala awo nga mukadde nakato ng'ate kibi ekya muwala we okulwala batugambye tali ya pressure ne yeeyongera. Yali ayimuka mu katebe ng'agwa amenyeka. Otandika okulaba ebizibu nga byesombera ku muntu. Nagamba Katonda wange sikirabangako afazaali onzita. Nze waliwo omusajja gwe bayita Job mu Bible. Yobu yabonaabona nnyo. Nagamba Katonda ontuusiza ku ssa lya Yobu. Maama alwadde, jjajja amenyese, banzibye, byonna ebintu bikyankalanye. Wayitawo zaali weeks nga 2. Jjajja afa. Bwe yafa netumuziika. Bulamu ne ngamba maama akyaliwo. Bulamu bukyankalanye. Maama olwo afudde tumuziise olumaze awo tukutte ekkubo. Mbeddewo awo ekyotera naye ngambye sente y'omugagga teriika. Etya? Si kirungi kubeera mu comfort zone. Yeah, of course. Comfort zone mbi. Ngamba wano nfuna sente kakkana obulungi nsobola okubalansinga obw'omwezi bwegwereddeko nga ndi $1.5 meka. Kanzire ewange ndye kyendidde oba nsiibye endala. Nga nkubira Peter mugamba Peter ono yafunira ennyumba kubanga yali mukwano gwange nnyo. Nga mugamba Peter wange nkomawo mu kibuga. Komawo mu kibuga nga nkomawo nga ntitenkanya nga nzigulawo. Tandika okukola kubako enfuufu awo. Nera embeera mbi. Embeera tenaba kutereeramu wadde. Bino bye twogera si byewala bya mwaka guwedde. Bya mwaka guwedde. COVID. Yes. Mbedde waawe embeera ofunyeyo gw'okudde ofunamu ogw'omutwalo. Ogamba ya. Bakyakunyooma oli tayagala nakuwa. Bakyakunyooma. Omuntu akulaba akuyisaamu n'amaaso. N'akapande wakasiigisa maaka. Akapande. Kati we nali nga nva e Kampala. Nga nva e Kampala okujjanjaba maama. Nafunawo ssente. Nali namuwa $5,000. Byali 7. 5. Kapande nga ngamba ki Uncle Bashir nga mugamba nkozesa akapande. Embeera nvaayo nali nga ngende nako. Bataleko ne namba ye yesimu. Bulungi nnyo. Yeko dental clinic. Lwaki Yeko? Yeko yali jjajja wange. Azaala taata kale namwagala. Just loved. Wadde yafa simulabyeko naye namwagala. Yeko Sofati. Sajja azaali twamuziika Kifamba Kocha Mzee Yeko. Nentandikira awo nkola clinic nembeerawo naye obulamu nga nera tebweyagaza nga bugaana. Nene ngamba nja kulemerako kubanga kyasinga okunzizaamu amaanyi. Nagamba Rome wasn't built in one day. Of course. Let me persist. Mikwano gyange gye nagambako nti no ngenda kutandika clinic ne banjirega. Nga bagamba batya? Gamba lwaki watandika biki? Manyi mwepanka nnyo. Mwepanka. Jolo mulaba namugamba naye wa. Naguma nembeerawo. January nayingira manya December kati mwezi ogwa 11 ya 11 mama wange afa. Mama wange bwe yafa engamba empaji zange Luwaga zifudde. Nsigadde bwomu. Naye nina okukolawo ekyenjawulo kubanga mama waffe gye yanzaala amazima amatuufu. Mama wange yali yafumbirwa e Kampala yali azaalayo abaana baganda bange. Naye ne ngamba bwe sitasoma
bwe sitaba bulungi tebajja kuntegeera famire yaffe tejja kuntegeera bwe siba bulungi tebajja kuntegeera tebajja kunnoonya oli mutuufu tebanoonya muntu mwavu tebanoonya muntu munaku never tojja na kumanya baluganda lungo tojja kumanya engamba kati kuno budde bwakwesaddaaka mama wange afudde nijja wange afudde mbeera efudde bedde enzibu beddewaawo tumaze okuziika mama tumuziise komyewo awo Masaka mbeddewo obeddewo kati tutuuka mu December awo January kati nalina abazungu ba Divine Care Ministry nalinako be nali ntera communicatinga nabo ku simu ngamba Dr. Ricky ngamba America agenda kujja Uganda naye ampandikira Dr. Ricky asooka ajja mu January musinkana ku head office e Kampala mwezi ogwokubiri awo gwakusatu guno omwaka tuyingidde guno omwaka angamba Dr. America ajja kati mwezi ogwokusatu awo kati ngenda okulya nga baadvertise bangamba mukwano gange ngamba waliyo omulimu gwe balanga ku Bulamu ki? Bulamu Hospital Masaka yerimu ku malwaliro amalungi kati yes. Masaka agasinga malwaliro amalungi kati ekyo kikukwata ogenda kugalawo kiliniki siggalawo kiliniki afadhali okutakolera muntu yenna siggalawo ki kiliniki nkwate kubo ngenda ku Bulamu tukayo sinkana Dr. Kabugumu kamba dokita wange kwate papula njagala mulimu kati mu kaseera ako waliwo omusawo yali yakavaawo yakalivinga ogw'omulimu ngamba wewo nagumpa nemugamba nja kusobola okupart timinga am a dentist on call waliwo omulwadde nkubira Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku kidde nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Nengamba I will be efficient. Cause you know kuwa obudde obulala kliniki ya. Yes. Wemera nga siri eri sina kutuula wammwe ntuula eri. Wofisi yange eri noonya Dr. Mweruka ow'amannyo si wano ku Bulamu. Eriku balita? Yeko Dental Clinic. Agumpadde. Ntandise okukola. Nkoze. Oluvannyuma ennyo gwali mwezi gwa kusatu Dr. America bangamba ajja. Sinaba kufuna salary yange. Ku Bulamu. Dr. America ajja. Ngamba okay ajja. Tikale. Okujja okwesungamu ki? Namugamba zena kati twalinga togera namugamba dokita kino singo nyamba no nyambako nina kino nga namulaga vision yake mu January nera before that mu January awo nera nafuna n'ekirowoozo kitandikawo community based organization kitongole nga kikola ku bintu by'amanyo kiwa awareness nga kimanyisa abantu byamanyo Yeko Foundation Uganda nemulaga ebirooto byange zikangulaga ekirooto kyange oba nyambo oba tonyamba zinera abantu benyine benalimba gamba nyamba oba tonyamba kale simusanvu nga ntandika ngajja nali awo yali ssaawa nga 3 bankubira essimu
jole wanji tuyitako ku clinic ne ngamba ya bazungu baze abazungu ne tokubisizayo ku bufaananyi omanyifu abana Uganda twagala nnyo nero bufaananyi batukubamu awo ebifaananyi nabo babeera basanyufu kubanga basooka ne batunuulira omwana waabwe gwe bajje ku zero akoze clinic I know at least is somewhere is seeing the future nena mugamba mu clinic yange waliwo obumu obutaliimu singa onyamba noterayo kana akwata waliwo abakuma akamu keyandeeterayo tukamanyi akandeetera ampa yawo ne $dollars naye abompa mu nkokoto lwaki yabukuwa mu buntu kwata baasa kati nzi nampa $, ngamba $, ozimpadde kale kwata $, ezo nga nzitwala tuziwanyisa ne mukwano gwange Peter mu Forex Bureau Masaka yes mu banka Diamond Trust Bank Masaka branch yes twagenda yaye netufunjisa nesooka nsasula buli muntu yali amanja kyekyobulamu in fact ekisinga buli lwolifunanga ssente ne bw'obanga oyina ebizibu bitya sooka wejjeko amabanja ojja kufuna emirembe mu bulamu yes nesooka nsasula waliwo omukwano gwange Liizi yazimpola amaka guwedde nosasula nemugamba alo Liizi oli luddawa yali yanyiigira Liizi nga yanyiigira naye nga nze mmanyi mutima nja kusasula Liizi Susan yali alina sente ze yanfulira nga nze mmanyi nja zibasasula wadde siina naye nja zikola ki zibasasula Susan amanja meka 5 3 nga kuteddeko ku simu Liizi omanja meka 2 nengamba kati kano ka balance nensasula ka rent nengula yawo obuumu obulala nenyongera mu clinic eno ku bulamu okola ngamba ya obulamu bujja kutambula nembeerawo awo mpola nefuna omusala gwange awo gwasooka kale omusala gwange ogwasooka saakukulamu sinaako kyendabamu nkyogamba nti kino kyendabawo nti kino naye ogwokubiri neŋŋamba recently nefuna vision neŋŋamba I need to widen this place wopangisa wideninga service delivery I need to make a medical center I need to kutandikawo medical center at least I bring in colleagues tukole ffenna naye nga ova ku kirooto ekya dental clinic oyingidde ekirooto ekya medical center naye ng'ezigenda okuzimba medical center ozijja ku bulamu omusala gwa bulamu guzimbe wano time etuuke nga ate nga nazo teziina teziri available nkitegeera nenfuna salary yange awo nengatagattako awo ssente nfunako awo mukwano gwange Peter omanyi Peter musajja ambeereddewo nnyo omanyi tulina okutandikawo nenaŋŋamba naye jole kisoboka nemugamba nemugamba oba gwe tokiraba naye nze nkiraba tujja kukola ki tujja kuyitawo etandika medical center medical center is now existing yes we are just finalizing with some waliwo obuntu obutonotono bwetumaliriza ninga isobedde established oyina banno bewaleeta on board yes I have my friends waliwo my colleagues who are on board. We are going to be offering dental services, general medicine. Or specialized dental. We are going to do general medicine. We are going to do, I have friends, abakola, abamaso. They are going to come on board. Yes, they are going to come on board. Kwano gwange, Henry. So, I'm looking at things
a bigger thing. I'm also looking at creating awareness. Ngabe nagamba tino sagala kintu kino okumanyisibwa kwange kukome kunzenzeka. Yeah. Mr. Lugonvo wenawe ebintu ebimu byotamanyi ku byamanyo naye nga ate byamanyo wali agadde obimanya. Waliwo ebintu ebyamanyo muto byandyagadde okumanya. Yes, nga lwaki twatandikawo a community based organization. We don't have tino twina funds. Ne mutambula. Tetulina funds tino twina ba sponsor nedda. What we have byetukozesa ebinajja bijja tusanga mu kkubo nga tukola ki nga tutambula. We don't limit ourselves na I don't lose anything okujja ngamba wanjira. We are creating awareness. Naye ebyo byonna bijja lwakubeera bintu biringa bisatu. N'ekyokuna okutya Katonda, empisa n'amagezi. Then which kind of friend do you have? Sibeera na mukwano atangasa. Emikwano gye nyina gingattako ki? Gingattako ki? Ekyokuna buvumu. Obuvumu. Nze nkankula na mukwano gwange wa boda. Awo ekyabakoza. Mukwano gwange lwansonga emu. Nti anvugako ku boda. Anvugako ku ki? Ku boda. Ku boda. Wobeera nga tonvugako. Ongattako ki? Mikwano gyange gye mbadde nagyo ku ssomero. Bamiriki bangattako kuba nasobola okuperforminga. Nina mukwano gwange Dr. Anne yangattako nti nasobola okufuna bye nafuna because of Anne. Sibeera na mukwano nga tongasa. Tulina okwegasa. Buli omu agase munne. Yes. By the way, nze webeera nga nange sigasa. Mr. Lugonvo embeera nga sikugasa. Lwaki obeera mukwano gwo? Of course. Nga tumaliriza njagala kubuuza. Singa ab'eddwaliro bagamba nti tukwagala Monday to Sunday, sawa kubanga abamu bakola abasawo balaba nga akeera ku makya saa 12 navawo saa 6 gwa kiro, abalwadde bangi. Ne bagamba tugenda kukubisa mu musaala gw'emirundi 2. Kliniki gigalewo gyeno tukuwe omusaala omusaba. Omusaala omusaba pakaddi. Pakaddi. Olaba, you will never togenda kubeera, togenda kufuka kyoli, togenda kutuuka ku level when you are keeping yourself in the comfort zone. No. Tosanga challenges, tosanga buzibu, kulemesebwa kino na kiri? Okulemesebwa kubaawo. Challenges zibaawo. Challenges wayitamu mu 2011 sizo wayitamu ne kakati. Yeah. Mu 2011 maybe wali obulwa kyakulya. Ne kati si kyakulya ye challenge yo. Bw'otatunuulira olaba ntera nnyo gamba nti ne babeera nga ba boss. Kino ekintu neera ntera nnyo kikuyigirako nti tosobola kubeera nga oli independent ku salary. Never. Salary tejja kutuusa wa oyagala. Nyina gwe nali njogera naye recently ne muga nti mu Uganda gano ge mazima agakaawa. Tewali company esobola kunkozesa ng'empa omusaala ng'efuga obulamu bwange. Do you know what I mean? Nti tukukutte tukuwa sente. Recently we received a call ku companies ez'amaanyi. Mwami Lugonvu, tukwetaaga kino ne kino. Omusaala musava gukubisa oba oli awo omusaala gwenfuna emirundi ndooza nga 3. Naye lwaki nagana omulimu ogwo abamu kye bayita obusiru baneetaaga full time. Abantu balina ekintu kye batamanyi. People baresigning emirimu gyabwe not for better pay. Abantu tebakimanyi. Abantu tebaresigninga lwa musaala munene, baresigninga lwa working environment. Nze nsobola okukolera emitwalo 3 nga working environment enfavoringa okusinga okukolera obukadde 5 nga bunfuga. Nga bakufuga.
abantu tebasobola kiraba ekyo kiraba luvannyuma nnyo ng'otuuse mu mbeera eyo. So embeera gye tuyiseemu embeera ya kunyigirizibwa, naye ekintu kimu kyentera okugamba, kinjagala okugamba abavubuka butenyooma. Toyina kwenyooma. Don't limit yourself. Don't limit yourself. Mukwano gwange Peter n'ebintu mbeerawo nga mugamba munnange olwo ebintu ebimu bye tulina okukola obukyali tukula. Oh yeah. Olwo ebintu ebimu byolina okukula amangu okulaba nga ebintu ebimu bikwasaganya nga bukyali. Ekirala temuwasa bakazi bagenda atakola neŋŋamba atalina kyakugattako. Talina makulu. In fact tubalina abakazi abasajja era nze mbagamba nnyo nti omukazi gwolina bw'obanga omutunuulirako sex buli mukazi asobola okuwasa. Yes. Waliwo yakozesezza ekigambo kye sitasobola kuyisa wano naye yabadde in depth kubanga yasoose n'ambuuza are you married? N'abuuza omulala. Tofuna mukwano kubanga omukyala gw'obeera ogenda okufuna is your long time friend. True. It's your long time friend. Olina okumutegeera naye alina okutegeera. Gye mikwano gye njagala abantu babeere nagyo. Gino emirala Mr. Lugonvu lwaki mbeera mukwano gwo nga tolina kyongasa? Nkyazisa wano ku show. Kitegeeza feedback gye nina okuwa at least nina okuwa ku services z'amanyo. Ojja kunkubira ogambe naye jjole. Ninayo akaana kange kalwadde. Erinnya. Oli Masaka naye mu Kampala muno ki? Ani gwosobola okundifaalingako? Kye twetaaga mu bulamu. Kitegedde. N'ekirala ndowooza kyenjizeemu nti abantu mu Uganda mulimu emirimu. Yes. Naye challenge gye tulina nti ebitundu 9 ku buli 100 abasoma bwe tutikkirwa ekitubeera mu bwongo nti kampuni kyegenda okumpa omusaala omusava. Bantu bangi tusoma kukozesebwa. Emirimu bwe gibula buli omu n'atayaaya. What you did is right. Nti mwabasomi musobola kwekwata mutya companies ebitundu ndowooza nga 5 ku buli 10 eziri successful ezisinga mu nsi yonna baali ba colleagues basomanga bonna. Gwe wali osobola kino nze nasobolanga kino gundi yasobolanga kino gundi yasobolanga kino ne beekwata ne bamaliriza nga bakozeemu ekintu ekituufu ekyogamba nti tutandikewo ekyaffe ekyawamu. Kati si lwakuba nti muyina capital w'amaanyi, si lwakuba muyina sente nyingi naye mutandise eddwaliro. Yes. You get me? Buli omu alina amaanyi ge we gali, bwe mwegatta mugenda kufuuka b'amaanyi. Kitegeeza nti temwetaaga kumala kufuna bukadde. Capital wasookera ddala bwe bwongo bwo n'ekyo ky'osobola. Ne bw'onaaba n'obukadde 10 nga tolina bwongo ku kiki olina kukola era ojja kumaliriza obuuza nti nyina sente zange nzikolemu ki? Kubanga ebyo ebibuuzo biri common. Nyinawo obukadde bwange 2 nsobola bukolamu ki? In fact mu Uganda challenge gye tulina wano esinga si nti abantu tebalina capital, waddira waliwo abatalina capital, naye kiki ensobola okukola mu sente zennyina. N'abamu ne batuuka n'okulowooza nti okutandikawo ky'otandikawo weetaaga kumala kufuna bukadde na bukadde. Yatandika dental clinic nti yakikola atya, sente yazijjawa. Naye tekikwetaagisa kumala kufuna sente nyingi, kikwetaagisa buvumu na kumanya biki byolina okutandika nabyo. Now you are progressing. I'm progressing. Nja kugamba ekintu kimu. Teweetaaga kuba bulango ku TV. Kati gano ge mazima g'obontwalako. Teweetaaga, I'm sorry, I'm working for a TV. Naye nze njogera mazima. Tonnatuuka ku level kuba bulango ku TV. Buli expensive toyina sente. Yes. Capital lwaki omusamu TV. Kyeweetaaga kiri kimu. Teweetaaga kweranga. These days, social media is trending. TikTok is trending. YouTube is trending. Facebook is trending. Ku ddwaliro lyo yennyini weetaaga kuba na ssimu yo. Otandika okuteekako emisomo ku online egy'amannyo. Ntegerekeka. Tegerekeka bulungi. Kwatanga videos ezisomesa ku mannyo. Ebyo by'osomesa mu society eri wabweru mu community tandika obitusomesa. Bw'owulira kino nga kikuluma manya erinnya liri bwe liti, erinnya balirira bwe liti,
tekitegeeza nti buli muntu alumu erinnya alina kulijjamu kino ne kino. Egyo emisomo gigenda kutunda nga online bamanyiko omusomesa w'amannyo. Bagenda tuuka akaseera nga bakubira essimu ng'olinga advisor bamalenga by'obagamba olimi tebalutegeera nga balina kujja mu kiriniki obajjanjaba. Kekalanga akakyasense online. Ogenda kufuna abalwadde okuva mu bitundu by'otamanyi. I have witnessed ekyo kyo kituufu. I have been doing some education talks ku Facebook. Abantu ne bakubira amini mukono. Kati omuntu wakubira nti amini mukono gamba ne mugamba naye I'm working within Masaka. Nangamba musawo, where can I get help? No mugamba kwano gwange Matia ali wano. Kamukuyungeko. Kwano gwange gundi Brian ali wano kamukuyungeko. Kwano gwange gundi ali wano something like that. Ekyo kyo I have seen tino chikola. Yeah. Chikolera ddala. Naye n'abantu bennyini nabo kibalina okutegeera nti awareness eno nayo yeetaagisa. Goyino kibategeeza bo tebakimanyi. Buuza abantu ebitundu 9 ku buli 10 abatulaba nti mirundi emeka gye wagenda ne bakebera amannyogo oba ebibuno nga ne bw'owulira ekibuno nga kizimbye oteekayo ntula eyo kyanoga kijja kukakana. Butamanya ate bubi nnyo. One of the biggest mistake gye nakakola in my life ojja kunsonyiwa gigamba naye Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku kidde nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. So when I lost my tooth, erinnya lyavaamu balikuula Emulago Kampala anti baali balina oddikuula tebaali likudde lyalinako kale kasimolo cavity, maybe baali likoze root canal. Kati ebyo buyizi luli wali tobimanyi naye sina kumanyisibwa. Yensonga lwaki we call upon people, we call upon friends to come and join our campaign as Yeko Foundation and Yeko Dental Clinic. We call upon them to join us. Bino ebintu, we need to create a change. Change is me and you to change our society. When we combine me and you, we can change our society. Checho kachengeza kugamba abantu nti tukombininge. When you see that Joel is starting up an initiative of creating oral health, I'm bringing my colleague on board for mental health. For in Yeko Foundation, I'm our colleague Gwendeta on board to deal with mental for only one reason. Abalwadde b'emitwe abe Masaka Lifalo bali babaza kyabakuza. When I was in my dental clinic, natunulira bwente nengamba, I think we need to do something with these mental people. I realized the problem. Namawulire recently galaga nti we're having 14 million people with mental bank. Mu buli bantu bana bosanga bagamba mulimu omutabufu ayina obuzibu ku bwongo obwo naye kikyamu ku buli bantu bana kuliko abantu babiri abaliko ngatambula ali bulungi ayogera naye nga ayina. So these campaigns are needed. And twetagisa n'abantu abayina okujja okutwegattako. I'm planning a medical camp, a free medical camp in Chabakoza very soon, probably God willing next month. Siro akubanti I have money, but I have belief. But we are going to create the awareness for these things. Omuntu wina okutegeera nti omuntu wabeera alwadde omulwadde bw'omutwe kiki alina okukola. Omuntu wabeera nga yeetaso olwadde bw'amannyo problemu yonna wa waasobola okusiikinga help.
abavubuka kyekyo kitubulamu realizing a problem and provide a solution. Togenda gaggawala nga tomaze kuzuula bizibu by'abantu na bwetaavu bw'abantu. Abantu sente ne tebazijja mu kubba, bazijja mu kuzuula ebizibu abalala bye balina. Naye bw'omala okuzuula ebizibu abantu bye balina obanoonyeze solution y'ebizibu ebyo gye batasobola kunoonya mw'ogenda okuyita. Naye abasinga challenge tulina tutunulira nnyo gundi waji yafunidde sente, oli wawe yafunidde sente, oli bw'atandika ka restaurant yazudde nti awo waliwo obuzibu abantu balina we bajja kyakulya namuga nti aka restaurant akakola nakanteekewo. Challenge tulina baba ataddewo aka restaurant gwe kyekirala kyosobola okussaawo abantu bwe bamala okulya kyekiddako banywa. Waliwo omusajja omu sente azifunye mu kuteekawo public toilets mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo. Public toilets. Era bw'afuna akeedi ndowooza bw'anaagizimba ajja kusaako zaava mu ttooyi. Ataddewo public toilets just that. Ajja n'akola n'ateekawo bitanka n'aleeta amazzi. Kubanga abantu bali mu Kampala ng'anoonya waalaga talabawo. Yazikipinga nnyonjo. Ekirala kyakola agenda ku bizimbe ebyenjawulo ebikyazimbibwa n'akwata ttenda ya toilets. Ekizimbe nga kirina amaduuka nga 10 n'amanya nti kijja kuleeta abantu n'akwata ttenda ya toilets. Omulimu gwe guli ogwo kukwata mwana amuleete, kugula bisiimuula na kugula toilet paper. 2 teeka wano muyuliza akapiisi, 2 teeka wano muyuliza akapiisi, ekawungeezi ngajja mpa 5 gange. Obadde okimanyi nti mu Kampala mulimu hoteri zikola obukadde 10? Kituufu. People don't know that. Si bulamu na Uganda. Tweyanziza nnyo. Tweyanzege. Muganda wange Munnamasaka Munnabuddo. Ndi musanyufu nnyo okunkyaza programu eno. Zaani. Atubeerayo eno ne tusirikira eno. Zaani. Kiteewa kya Mukama. Amina. Katonda, omanyi Katonda yatemeko wataliko. Amina. Njagala okwebaza abantu bonna bambeereddewo. Kusingira ddala njagala okwebaza director wa Divine Care Ministry. Omukyala Sozi Phoebe ne Sozi Peter. Abantu abo bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Baana bangi bayita mikono gyabwe naye tebalinako we bali. I'm proud tino nayita mikono gyabwe naye ninako wendi. I salute you. Abakozi bakola nabo, ako Silver, abakozi bonna abo ku Divine Care Ministry, Divine Hope ne Divine Grace. Asomera ku malungi, kitongole kikoze omulimu gw'amaanyi. Njagala okwebaza nnyo kyala bamuyita Nakalema Susan, my workmate. Byale abeddewo. Oba ye mukyala? Abeddewo. Nnyo. Mukyala oyo byale abeddewo nnyo. Nnyo. Manyi abavubuka tubeera abavubuka naye n'obeera n'emikwano egitagasa. Omukazi ayinza okugamba n'agamba nti kola kino, namugamba kola, ngenda kukola kino, bambi n'abeerawo. Then waliwo omulala omuvubuka namufuna, was like a friend but he became like my brother. That is Kigondo Peter. Kigondo Peter abaddewo. Yakufunira akayumba akasookera. Oyo Kigondo Peter. Omukubira awe twali mu biseera bino mugamba nange sente zibuze nga sinaamu za kulya. Mpisizaamu 2. Tusobola okulya akamere. Mune Kimangabe. N'agamba munange jangu oli ewaka. Bambi ne bazadde babadde balungi. Famire yange mama Nabyonga. Mama wange Nabyonga mukyala Mike bambeereddewo. Bambeereddewo nnyo. Mukyala Mike ambeereddewo nnyo. Afuuka mama wange yafa. Mama wange oyo. Baganda bajjajja bange abasigalawo jjajja Jane. Finally
n'abatonotono aba famire yange. Webale nnyo webalire ddala tebiggwa maloja bingi by'osobola okwefumiitiriza nga ggwe ne by'osobola okuyiga nowooza nti ebigambo bye mpulidde ngizeemuki enkya yange nze nnyina okugiseetinga nze nnyina okuteekateeka enkya yange egenda kubeereta kiki nnyina okukola okusobola okukyusa obulamu bwange obw'enkya olwaliro oli bubi enkya osobola okubeera bulungi singa osalawo nti nja kubeera bulungi wakati mu kwekwata omutonzi bingi bijja kwanguwa kulembeza ebintu bina tya Katonda ate omwagala omusembeze mu bulamu bwo omusabe nga buli kaseera yagenda okwanukula ekyokubiri beera n'empisa beera mukakamu beera mwetowaza omuntu mulamu ate omwesimbu ekyokusatu kulembezanga nnyo amagezi n'okumanya ekyokuna beera nga muvumu mu buli kyokola risks bulijjo gye zitufuula ab'ensonga tewali muntu atuuse waggulu nga tagwangako abavuzi b'amagaali abasinga basooka kukkiriza ne zibakuba abavuzi ba ppiki abazibonga zisiba zibakuba naye ne basituka nkimanyi nti waliwo kyewakoze ne kigaana waliwo kyewakoze bwejjusa lwaki wakikoze konna kewabadde olina kaasaanyewo situka otambule ogenda kubeera muwanguzi eyo embeera essoomooza gyoyitamu ku lwaliro bujulizi bwo obw'enkya buli kusoomozebwa kw'oyitamu si nsobi eri Mukama singa oba ng'otambulira mu kkubo lya Mukama ali mu kuyamba okusunsula abantu b'ogenda okutambuliramu mu chapter empya gy'agenda okwanukuza tosobola kumanya abantu bo tosobola kumanya b'olina kutambula nabo okuggyako ng'oyiseeko mu kusoomoozebwa n'osooka omanya nti oyo gwe nalowoozanga nti wange nvuddemu bangi bagenda kwogerera ng'ogudde bajja gamba keepanka kaali kalowooza ki bwe butabala obutaba na magezi nze namulabirawo nabagamba agenda gwa kaako kali mu kubonaabona era ojja bibajjukiza nga Mukama asituse oyo yagambanga nti ogenda kubonaabona agenda kujja nga ayagala kumuwola mugambe munnange mbeera nga sinungi tebitereeranga gye wali omumanyidde nakati gye ndi mbagaliza birungi byereera eyo yebadde program Lugonvu's Show Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show Tendeke Bulaya Latin America ne Buwarabu Chikolenga Lugonvu Wuliriza Lugonvu Tonsubya Lugonvu Mwana wa mama, mwana wa tata Mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga Lugonvu Show